Fameica live in concert nga bw'okyogedde nti nze na buli kimu ekyange ne music waffe yenna tugenda kubanga tujaguza ekiriko nti oba kanzunzu oba full package Fik Fameica ng'akuba omuziki from day one paka kati tugenda kubeera ku Africana era nga kyategekebwa Unique Star Agents nange ne Fresh Ganga yonna management gyenkola nayo. Okay. Tutegeeze bulungi ebikola ebyekisooka. Y'omuyimbi ali fresh, ali steady, ali hustle zigenda kutandikirawo mpagirawo, amusuubira ekintu ekigenda obeera ekikwafu. Tukubiriza abantu bonna abali willing to sponsorships ez'enjawulo kuva ku telecom companies, media houses, print, radios, Galaxy FM. Mutuyambeko mukusobola nga tukwasaganya ne ba sponsors baffe abalala aba energy drink abakozesa ebintu ebiri kabozi ba. So njasabayo ko ku bibuuzo nga balawe beseti nga ba bloggers abenjawulo abakatuuka namwe mbaniriza mbeera ey'enjawulo ne media houses ez'enjawulo ayagala okumanya kyonna concert eri kuki abaagala okumanya road to Fik Fameica live in concert yagenda Beere etya because tulina omwezi gumu n'ennaku ezigwamu kati ekyonna owanika omukono n'ebibuuzo byonna because nantalabika ng'ezzika ly'emmesi azze tugende mu maaso tutandike ne ba journalists. Mako oyogera n'erinnya lyo ne gy'okolera. Mako William owakoze ngesi nsanyuka bade njagala kumanyako 26 August tugenda mu Africana. Why Africana? Chanjawulo kikyotwese kyotwetedde because bano abantu bogenda performing am this time around abantu adakwa ku shows ez'enjawulo kipya kyogenda okubeera egenda kubeera CD ogenda kuba live band semi live ebintu webiti ebigenda okubeera mu show yo show egenda kubeera ku Africana olw'ensonga nyingi mukimanyi bulungi nti ebivulu bingi omwaka guno sinzira nze research gwenkoze so venues tezibaddeewo oyinza okuba yandibadde venue ndala naye venue ebaddeewo nga nange ngisimye okuva ku ntobo y'omutima gwange nti n'ekirala nti ngenda kuyimba live sigenda kuyimba CD sagala nnyo siri musajja yewaana nnyo nyumirwa nnyo nga nkoze basagala kusuubiza abantu nti kigenda kuba bwekiti kibakuze nkozesa nnyo ebikolwa naye nga kigenda kuba kyakabi nnyo omuntu yenna waba yajjako ku konsati yange eyagwe yasembayo yalaba engeri gye nayimbamu era abawagizi bange bakimanyi nti ndi musajja muyimbi omulimu guneno sigwerimbikamu bwerimbisi so ngenda kukuba ekivulu kigenda kubeera massive saagala kukinyonyola nti ngenda kubuuka mu bbanga oba ngenda kujjanga Michael Jackson oba jangu ogenda kirabirawo kigenda kubeera massive kigenda kuba kyakabi. Okay, ekyo kyamako twasoose ba journalist Martin oyo y'omu ku ba long serving media personnel ku planet tukwaniriza se omuzeeyi waffe kati ebibuuzo byange biri bibiri tusubire bayimbi ki abakuwerekeddeko leero okuyingira ssente mmeka? Esebo okuyingira gigenda kubeera emitwalo 2 ordinary VIP emitwalo 5 table ya miliyoni 2 ebeerako abantu 10 n'ebyokunywanonywa n'olyayo ne snacks awo. Abayimbi mikwano gyange ndi musajja atalina ntalo mu industry muno kumpi buli muyimbi mukwano gwange mukwano gwange sina lutalo na muyimbi yenna era mikwano gyange bonna bamperekeddeko bajja kubaawo abana babasobodde kuba bayimbi babeera busy abana babasobodde bajja kubeerawo nina abayimbi actually n'emikwano gyange gitali wano sabana abasobodde bajja kubeerawo kibuuzo tulindako kati omuyimbi Brian wako
So munnamawulire Brian wako oli munnamawulire sebe ate nga mu journalist siyo siye munnamawulire mu Uganda abeera journalist waliwo abasasi ne balipoota so Brian wako munnamawulire ate nga muyimbi akwegomba nnyo badde nsaba nga nze nzikize njogera ebizungu olunaku olwaleero. My name is Brian Wako and I'm just here to appreciate the artist for the great energy he has done and probably inspiring the young generation probably from 2015 till now. I think without doubt Fik Fameica, of all the artists we have in the country, is the most inspiring artist when it comes to the youth. It's not so every youth out there wants to be like Fik Fameica, and because of that I'm so happy that you're organizing a concert, a Fik Fameica live in concert at Hotel Africana. No question, just appreciation. Thank you so much Comrade Brian Wako ngozi togenda jifunza kubanga olwoyogera oluzungu ebibuzo bibula okalubiriza boti anyanya ekibuuzo omulala twanguyizibwe buli kimu n'abakatuuka sadivosh tukwaniriza jangu twegatteko mukama wange ssebo tukwaniriza tubuuze ebibuuzo tulabe nga buli kimu kigenda mu maaso. Ekivulu kya nnaku z'omwezi 26 Fik Fameica live in concert Hotel Africana. Legendary Smith Matega. Nze Smith okola ne Celeb Jazz online. Ekibuuzo kyange kigenda kuddayo ko emabega ku concert gyakolwa nayo. After that concert a lot happened that it was alleged that you even went into depression after that concert. How ready are you for the aftermath of this concert? I didn't go It's alleged bagamba muno yagambibwa wagenda mu depression after whatever happened around the concert. The allegations abantu boogera ne baneiba yanaawuzibwa. So kati kuluno katwebuuzeemu Fik Fameica, if it was alleged by them guno omulundi aftermath ya concert ese essanyu ennaku eyinza okugenda kwa amaziga g'essanyu oyinza kwa amaziga g'ennaku weetegese otya. Ekyokubiri ekibuuzo kyange would be about the management. After that concert eyaliwo ebbanga ddeneko emabega waliwo era still split between you and your manager. Kuluno management yo weetegese tokola muno eno n'ebinaabaawo tetulabyewo the same history repeating itself after this concert. Tutunide mu ngeri y'engabana eby'omuyimbi turn up na biki byonna. Those are two questions in one. Fik kyanaawuzibwa wagenda mu mbeera ya kinyikagobe olwa concert eyo. Kati ku luno tugambeemu nno wabaddewo essanyu lingi nnyo oba ennaku nnyingi nnyo, mwetegese otya okuyita mu aftermath ya concert eyo ya concert yo nekino nekinaba kibu inshallah byonna mukama yanaakoze yanaabaalisoke n'ekyo. Okusooka nsaba Katonda concert eyo waleme kubeerawo nnaku kujjako essanyu era management yange gyendi nayo ngenda kubeera nayo Big Sam Fresh Gang ekikoosi kyevaamu ngenda kubeera nabo baganda bange kubanga n'abasinga ku bo nali nabo ne mu management enkadde ogedde kabeeyo oba ebisale by'okuyingira naye tofudde ku babooda n'abaana basomye kuba tugenda beera mu holiday okukiwanika ku ezo ssente ddala baboodaboda nange lwaki ono okoddeyo ababooda bo batasobola mitwalo ebiri emitwalo ebiri bajja gisobola kubanga ebiseera ebisinga tusetinga price eyo okusinziira ku kifo wooba ogenze nti sheeyo singa egenda ku mutwalo gumu ekisooka ku Africana tebakkirizaawo ndowooza kiri ku price eyo so zezo sente entini zetuyinza okusobola n'ekirala costs zoteekamu waliwo okukola ekikulu okusanyusa abawagizi ng'ogenda maliriza osigale mabanja
sandiyagadde kukola kivvulu nsigale mabanja njagala nkola ekivvulu nga nkitegese bulungi nnyo stage abayimbi nga nange na ssente zibasasula abantu tengenda okukola nabo ekifo nga na ssente zikisasula nveewo nga ndi musanyufu nga n'abawagizi bange basanyufu ensonga lwaki nsobola nga akabeeyi kalinyeemuko muganda wange naye abawagizi bange bajja kukasobola ndowooza gwo kennyini tokkirizibwa kwogera kintu kya buseegu ku kivu oyogerwako ng'omuyimbi ataganya okwenyingira mu bintu by'abayimbi lwaki oli bwotyo ebyamba industry ebisinga bagamba gwe tobyenyigiramu ngaki badde mu kalulu k'okulonda akawuma tolinayo walabikako wadde mpagira King Saha mpagira Jestede era mbaddewo buli wamu nga ngenda pozi saalonda naye tekitegeeza nti no bintu by'abayimbi zimbeera buli wamu okulonda tekunabaawo balonda ne bakusazaamu lwaki bakusazaamu ate tugenda buuza gwe omuyimbi bakolamu bubyawo naye King Saha gwebinaye okusookera ddala King Saha omuyimbi wa generation yange ekyokubiri King Saha mukwano gwange nti nsobola okumukubirako omanyi kitegeeza okubanga pulezidenti mukwano gwo nza babaddewo tetuwekubira simba nfunye obuzibu sobola kugamba nti oba egundi wano tekitambula bulungi naye King Saha mumanyi mukwano gwange so manyi nti kiba tekitambudde bulungi nsobola okumugamba nti owaaye tutereezeemu wano kiki ekireetera Sindi okubanga si generation y'okubanga nga tuli mu woman empowerment tuli mu woman empowerment ani abali mu woman empowerment tuli abakyala kugenda bya tonjwetekako bigambo woman empowerment yeki okuyambako abakyala okujja nabo mu byobukulembeze n'okubasitula omutindo gw'abaana abawala kubanga tebeekuumira wansi abawala nga tubateeka ku front kumwanji kituufu nnyo kirungi nnyo ekyo nkikkiririzaamu naye mu nsonga ezimu sijja kukkiriziganya naawe awo nonzeewo King Saha Sindi mukulu nnyo obutaba wa generation yo Sindi si mukulu Sindi muyimbi mulungi Sindi mukwano gwange naye si nnyo ng'ate ani nga Saha kubanga Sindi okuba yafuuka president tuyinza okuba twayogeddeko juzi awo nga musaba akalanda naye ate tebibate ate kiti kyabadde kyaki tekyabadde kya mu ofiisi by'omu ofiisi birala so Saha mukwano gwange naddeire ate mukkiririzaamu musajja mukozi ali aggressive naye president ogwagira bamukuba nnyo nti wa saladies nnyo tava ku saladies n'omukanyooka nnyo salad zino obuzibu ani atanyooka kinako bukakafu tuwamba lwaki tewawagira lapa munno tubakweka emize kinako bukakafu oba lwaki tewawagiramu lodi bitemu ate nga lwapanga lodi bitemu naye yensimbawo kuba president oyogedde kyabakyala n'okubikkula ebbeere n'ogamba kya buseegu kati oli ayinza okwebuuzaamu toli mu relationship naddala kuba lwaddeyo allegation kya buseegu ono yagambye nti kya buseegu ng'ogamba ki si kibi kukwata ku bbeere era si kibi bino ndikutte tugamba era ekitonde ekyala n'eriba lya kikyala